Leader of Opposition mukulu Joel Ssenyonyi atuuka mu Bulange Mengo yazze ateeka ez'okubanga agula emijoozi azze kubanga agula emijoozi ne wabula wano waliwo engeri y'effujjo wano ogezaako okulaba wali ye mukulu Wano waka sebo, wano waka boy, wano waka. Abaana ba foot soldier ebintu babijjemu okusaaga ebyo bye tubadde ne ba leader of opposition tasobola kusituka talina kyasobola kukola bintu bya kwewombeeka kukola biki situganya okwewombeeka kuba kutuufu naye ebiseera ebisinga olina okulaga nti abantu b'okiikirira osobola okubayiirawo ku mubiri. Ye mubaka Joel Ssenyonyi leader of opposition ng'ayingira mu Bulange Mengo azze n'omukulu Lewis Lubongoya Secretary General akyasinze nze sirabangako Secretary General akolanga musajja ono omuntu ne batuuka n'okumwogerako amafuukuule ne Guy n'asigala ng'ali solid mu nsonga ezimu oba endala. So ye mukulu Joel Ssenyonyi ng'atuuka mu Bulange Mengo. Tubaye tusaba n'obuwombeefu enteekateeka ebadde bweti nti honorable leader of opposition n'abantu nga babiri boonooba osazeewo tugenda batwala mu ofiisi ya Katikkiro direct, then ababaka ba paalamenti n'abantu abatonotono batwale mu cabinet ofune small closed door ne Katikkiro dakika nga 5 mujje ne Katikkiro mu cabinet room. Naye mu cabinet egendayo abantu abangi ennyo ba 15 kati naye kati simanyi ababaka olwedde baatuuse dda waliwo ababaka bangi balinga olwedde abajjudde kati bwe tutwala gurupu eno endala kiba tekisoboka kati mbale simanyi boogera nabo omukyalo ono abakulembere Basebo ne bannyabo mbaaniriza ku mukutu Jonathan exclusive nga womanyi nti nze wendi okubanga nkuleetera updates ez'enjawulo era nga bwe nakutegeezaako nti woba tonnaba kuba bambi ng'otwegattako kyentegeeza nti woba tonnaba kuba ng'osubscribinga ate beera ng'osubscribinga ensonga tuzitambulize ddala malidaadi saana. Olunaku olwaleero nga bw'olaba mu bifaananyi awo omubaka Joel Ssenyonyi leader of opposition ow'abantu ayogera ensonga eziruma abantu, ensonga eziruma bannayuganda, asanguddewo ebigambo ebibadde byogerwa omukulu gwe tumanyi nti yakkakkana ku bukadde 5 n'azirya omuntu omu omukulu Mathias Mpuga Nsamba. Joel Ssenyonyi abadde awerekeddwako ababaka ba National Unity Platform bangi bonna nga mu bano mubaddemu omubaka commissioner waffe omulonde gwe tumanyi Zaake Francis Butebi abaddemu, mubaddemu omubaka Geoffrey Lutaya, ababaka nga Kayemba Solo, Shamim Malende, Paul Nsubuga, mubaddemu bakansala nga Mosh bangi bonna bazze ne baba nga bawerekera omubaka Joel Ssenyonyi leader of opposition gwe tumanyi ffenna nti abeerawo nnyo ku nsonga eziruma bannayuganda
nga bakyala Mengo. Abingi bibadde byogerwa nga bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform oba oliawo kivuula obwakabaka bwa Buganda, naye ensonga zino zonna omukulu Joel Ssenyonyi zannyonnyodde oba zaayogeddemu ne Katikkiro oluvannyuma lw'okuba nti akyaziddwa mu lubiri akyaziddwa mu Bulange. Mu Bulange Mengo we wabeera offices z'obwakabaka bwa Buganda, we wabeera parliament y'obwakabaka bwa Buganda, byonna emirimu gy'obwakabaka bwa Buganda awo gikolebwa. So omukulu Joel Ssenyonyi waakyadde n'amiitinga Katikkiro wa Buganda, era nsuubira kuno okukyala kwe oba oliawo abantu kugenda kubajjamu embeera eri ey'okugamba nti ate ekibiina kya National Unity Platform tekiwagira bwakabaka oba kivvoola obwakabaka mu ngeri yonna, kubanga omukulu Mpuuga ne banne nga pulezidenti w'akabiina akaagwa ka PDP omukulu Abedi Bwanika naye tabalabiseeko abo. Actually Abedi Bwanika talabiseeko, ne mukama we Mathias Mpuuga gattako n'omukyala Joyce Baagala. Tubamanyi abo balina akakundi kaabwe oba oliawo akagezaako kubanga kanafuya pulezidenti waffe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ensonga nga bwe zibadde nga bwengezaako okubanga nzikulaga mu bifaananyi, ababaka babadde bangi abazze okubanga bakyala embuga. Omukulu atalabiseeko, anjogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, atalabiseeko olw'ensonga ffenna tumanyi nti alina emirimu emingi gyakwasaganya oba oliawo alina n'ekivvulu mu London ng'ennaku z'omwezi oba 2. So talabiseeko, naye Joel Ssenyonyi agezezzaako okubanga aleeta obubaka bwe oba oliawo abumutuusizzaako bulungi. Era ekibiina kya National Unity Platform kiwaddeyo kavuwa bukadde 21 okuyambako naddala mu nteekateeka y'emisinde gy'obwakabaka bwa Buganda. So oyo yenna ali eyo ng'alowooza nti ekibiina kino oba oliawo kirina engeri yonna gye kirinnyiriramu obwakabaka oba gye kitawagira bwakabaka, annyongera okutegeeza muganda wange nti oli mukyamu, kubanga ababaka tubalabye bazze ne babeera nga bawagira ensonga. So kati gw'oba oli eyo ng'olina ky'oyimirirako n'ogamba nti tebawagira bwakabaka, nkugamba nti oba olimba, kubanga singa babadde tebabuwagira oba oliawo tebaalize kukiika mbuga anakuleeta contribution yaabwe y'obukadde 21. Abo tumanyi nti essaawa ya leero Uganda nga bweyimiridde okubukwata ne babuteeka ewantu oba oliawo baba babutaddeyo na mutima gumu. So tubayozaayoza ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu omukulu Alop, leader of opposition ow'abantu, omukulu Joel Ssenyonyi wamu n'ababaka balala bamuwerekeddeko. Kibadde ky'amaanyi nnyo nnyini ddala.